بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى به على النعم والصلاة والسلام على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza akola enteekateeka netubeera nga alhamdulillah tulabaga omundabako nange nembeera ng'eno mbaweereza naye nga tuli ku SK Da'wa. Abooluganda mwenna abali ku mukutu guno nsooka okubeebaza olw'okugoberera kubanga ekyo nno kikulu mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu omuntu okubeera nti oyina omukutu gw'ogoberera era ng'ojjako irimu. Naye omukutu gwonna bwe guba guteekebwawo mwetaaga abantu okuba mwetaaga okusharinga okulikinga bwe bityo biteekwa okuba nga bikolebwa olwo nno eddiini eba etambula. Kati ate era wabaayo n'okudduukirira mu mbeera ez'enjawulo gw'olaba nti akakati wano weetaaga okudduukirira era bwe baba babawadde amawulire nti abange mutuyambeko wano tukwatire wamu kuba agali awamu ge galuma ennyama. N'olwekyo nsooka okukuutira omwoyo gwange guno n'egyammwe okubanga tutya nnyo mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala talabika naye ng'ebiragiro bye biba binywevu. Kasa kugamba nti kola n'otakola linda ekinaddirira. Ate era Allah subhanahu wa ta'ala oyo ajjudde emikisa wa waggulu nnyo wa kitiibwa tavunaanibwa talina gwavuganya naye teyenkanika ate nga akola buli kyaba ayagadde ate bw'akikola aba akoze ekyo nga kyekisaana mu kiseera ekyo. N'olwekyo tugume tutambule naye kubanga ku nkomerero eri ayinayo by'ajja okugaba. Ebyokugaba byo wano ku nsi abigaba naye waliwo bye yateeka nga biri special tugenda bifunira eri naye nno yateekateeka embeera bbiri gwe bw'anaakugamba wano ku nsi ntukola bwoti n'olagajjala omuliro gukulinze ate gwe gwagambye nti kola oti n'okola naawe olinayo ejjana. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu bigambo bye ebirungi yagamba nti ma min ahadin minkum temuyita eri n'omu mu mmwe illa walahu manzilaani ng'alina ebifo bibiri. Eyo gye tunaalaga n'agamba nti manzilun fil janna alinayo ekifo mu jjana wa manzilun fin naari ate buli muntu alinayo ekifo mu muliro. Akati kiba kitegeeza ki ekyo? Nti Allah omuteesiteesi mwenkanya buli muntu gwe yatonda yamuteerayo ekifo kye mu muliro n'ekifo mu jjana. Kaakati n'atuteeka wano ku nsi tutandika okukola naye buli lw'olaba nga akugambye nti saala aba akugamba nti okusaala okwo kugenda kukuyamba okumenya ennyumba emu ku ezo ebbiri naye bw'osaala oba omenya nnyumba eri mu muliro. Kati tulina okukola kaweefube tumenye ennyumba emu ku ezo ebbiri eneesigalawo we tugenda okuyingira. Kati naawe sigala ng'okirowoolerezaako olabe nnyumba ki eyeetaaga okumenya oleme kuyingirayo. Nze nno magezi agange gaŋŋamba tufube nnyo okulaba nga tumenya ennyumba eri mu muliro tuyingire mu nnyumba eri mu jjana. Ate mbakakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala buli gw'anaasikiza oba buli gw'anaawa ejjana egenda kufuuka yiyo ya lubeerera. Kakati eyo gyeriiye naye ku lunaku luli agenda ggaba agambe nti kakooza kwatiraawo mbogo kwatiraawo lugoloobi kwatiraawo nga buli omu kyamuwadde kyekikye era kyova olaba nga yatugamba nti tugenda kugisikira. Okusikira kitegeeza nti ebibadde eby'omulala kati gw'obifunye. Na wano ku nsi kyova olaba tugamba nti omusika wa gundi yaliwa kitegeeza nti oyo yagenda okutwala ebibadde ebyoli. Ebintu bigenda bisikirwa kati naffe tugenda kusikira ejjana ebadde eya Allah agitukwase mu butongole tiweebale kkola ako keekako. Abantu nno bakaayanira ettaka wano naye ffenna tulireka naye kati ejjana ne bw'okaayana oli mutuufu kuba kyekifo ky'ogenda okubeeramu olubeerera. Kati n'olwekyo abaganda bange abalungi kati tugenda kweyongerayo omusomo gwaffe tutambula ne bakhalifa abana twagala abo tusooke tubateeke wali ne basahaba abalala tujja kuboogerako ng'olugendo lwaffe bwe tulukwata luba luwanvu naye twagala tusooke tunulire bano abana. Mulundi ogwayita twali tusoma ku Uthman bunu Affani radiyallahu anhu era ne mbalaga engeri gye yava mu bulamu bw'ensi
kale omuntu bw'ogerageranya obulungi ogenda okulaba nga abasajja bano baali balongoofu nga baagala ba Allah, naye ate enfa gye baafaamu mwana wattu ogitunulira n'oga nti ate oba nze naafa ntya okulaba nga Uthman ibn Affan akasajja kaalinnye olukomera ne kayingira munda, n'olunaku olwo yali asiibye, olunaku lwa bbalaza, ne kayingira ne kamutemaatema n'ava mu bulamu bw'ensi. Ebyo byonna nabibabuulira musomo gwaffe ogwayita. Kati olwaleero twagala tulabe kiki ekyaddirira. Uthman yattiddwa, abamusse babaddewo ne bamala emyaka 3 nga beetoolodde ekigo kye, kyokka nga ye yennyini ye yali aganya abasiraamu n'abagamba temubalwanyisa, saagala kuyiwa musaayi. Naye era nakulaga nti ku nkomerero ate yawandiika akabaluwa ng'akawandiikira Ali ibn Abi Talib nti Ali yanguwako, mukoka awagamidde. Kasita mukoka awagamira ebintu bidde eno mabega. Kati naye yali agamba nti empale tekyanywera, n'empale yali tekyanywera mu makudde. Olwo nno oba okoze kye yali agamba, ne mukoka awagamidde. N'agamba nti jangu kobenga ggwe ojja okunzita obanga si ggwe ogenda okunzita, nkwetaaga. Ali n'asituka, Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu yasituka ng'amaliridde okugenda kulunaalabagane ne Uthman. Naye aba agenda bw'ati n'alaba yajja adduka. Oyo ajja adduka yali azze kubika Uthman. Yabuuza Ali nti mulagawa nti Uthman ampise, Amirul Mu'minin ampise. Yamugamba nti totawaana, bamaze okumutta. Okuno kwe kwali okufa okwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, omusajja bamalayika gwe baakwatibwanga ensonyi, omusajja eyali mukoddomi wa nabbi, omusajja nabbi gwe yatuuka n'okuyita Dhunuraini, nannyini bitangaala ebibiri, omusajja eyasitukanga esiro n'asaala n'asoma ne Kulaani ekiro, ne batuuka omutuuma nannyini bitangaala ebibiri. Bw'atyo olugendo lwe ne luba nga lwakomaawo. Kati ye Uthman n'abeera nga y'omu kwaba abana yekka ye yasobola okusomoka emyaka nabbi gye yayogerako, kuba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, n'agamba nti a'maru ummati, obuwangaazi bw'abantu b'ekibiina kyange ma baina 60 ila 70, bajja kubeera nga bawandukiraawo wakati w'emyaka 60 ne 70. Era twakiraba nga nabbi yafiira ku myaka 63. Abubakar Siddiq naye n'afiira ku 63, ne Umaru ibn al-Khattab naye n'afiira ku 63. Kati Uthman ono ye yasomokawo ng'era nabbi bwe yayogera sallallahu alaihi wasallam, n'agamba nti wa aqalla, ate bajja kuba batono nnyo, man yujawizu dhalika, abanaasomokawo awo ku myaka 70. Kati Uthman ye yatolontoka, emyaka Allah yagimuwa, n'afiira eri ng'awezezza emyaka 82. Kyokka bwe tugenda ku kalenda y'Obusiraamu nga tubala omwezi guno ogwaka ku ggulu, tulaba nga nabbi yafa mu mwaka ogw'e11 mu mwezi ogwokusatu. Abubakari n'afa mu mwaka ogw'e13 mu mwezi ogw'omukaaga. Kati ate Uthman n'afa mu mwaka nga wayiseewo emyaka 10, gwe mwaka ogwa23, era nga ye yafa mu mwezi ogwa Dhulhajj, omwezi ogusembayo. Kati Uthman bw'amala okufa, ensonga eyaliwo yali yakubeera nti kati khalifa alina okulabika. Naye olw'okubanga mu kulonda Uthman ajje mu bukulembeze, bantu babiri be baavuganya, Uthman ibn Affan ne Ali. Kakati kyali automatic ti Uthman bw'avaawo, Ali yajja okudda mu bwa amiru w'abakkiriza. Okuziika nga bw'owulidde nti baamutemaatema, baaziika. Naye omuntu gwe batemyetemye obufi, kale ebyokumunaaza Allah yasinga okumanya, wabula kwali kuzinga Uthman aziikibwa. Yaziikibwa wamulimba e Madiina. Bw'atyo Uthman olwe ne luggwa. Kaakati eyaddako awo gwe tugenda okutunulira olunaku olwaleero, oyo nno ye Aliyu ibn Abi Talibi radiyallahu anhu. Ali mutabani wa Abu Talibi, Allah yamusiima. Ali bwe tutunulira ebyafaayo bye tukiraba nti azaalibwa omusajja ayitibwa Abu Talibi. Abu Talibi yalina amannya ge, baamuyitanga
Abdul Izza. Kyokka lino erya Abu Talibi kitegeeza nti omwana we asooka yali Twalibu, kati taata n'abamutumu ne bamukazaako erya Abu Talibi. Taata wa Twalibi ye yali omukulu, nga mukulu wa Ali ne banne abalala ba Jaafar. Kati Aliyo azaalibwa oyo n'omukyala maama we baali bamuyita Fatima muwala wa Sakhar. Abo nno be bazadde abazaala Ali. Ali yazaalibwa naye Katonda n'agera nga bwe mumanyi taata we n'abeera nga obwavu bwaluma oyo ne bukamala bumazi. Olw'obwavu obungi, olw'okubanga Ali ono yazaalibwa nga taata we ekisooka yali nga kathirul iyal, ng'alina abaana bangi, ate qalilul maal, nga maali alina ntono. Yakaluubirirwamu mu kumuweerera. Akati Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okutumibwa ku myaka gya 40 gye bamutumirako, Ali yali alina myaka 10. Nabbi yali asinga Ali emyaka 30 beddu. Kati Nabbi ono olw'okubanga taata wa Ali yamulera, bw'amala okufuna obwannabbi ng'alina n'omukyalo oyo ayitibwa Khadija, Nabbi yasalawo asasule ekyo taata we kye yamukolera na kubeera nga naye alera Ali. Era yeewa ewa taata we yasikayo Ali n'amuteeka awo n'atandika okuba nga amulabirira. Kati Ali ono mu myaka 10 yali atandise okubeera ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batambula bonna mu bya da'wa nga bw'obimanyi, nga Ali ajja akula kutuusa yatuuka mu myaka egy'okwetengerera, n'atandika okubeera nga yeetengerera mpola mpola. Olwo agenda okugoba layini eneemutuusa ate ku kuwasa. Naye nno yalwawo okubasa. Lwaki yalwawo? Yalwawo olw'ensonga nti ye nga Ali yalina ensonyi, era okuwasa kwe kwajja ng'abasajja bamukubye bukubi lwali. Bwe bava mu lutalo lw'e Badiri ne baddayo e Madiina, banyumyanyumyamu abasajja abo ne bamukuba olwali. Ne bamugamba naye Ali naawe olimba, bw'oli wasaddi, kati wuuyo owezezza emyaka 24 oli wasaddi. Ali n'abagamba nti mpasaanyi. Musajja kyava amugamba nti genda gwe n'owasa oli muwala wa muganda wo. Olwo ategeeza Fatima, genda owase muwala wa muganda wo. Ali olw'okuba bamukuba olwali yasitukiramu n'agenda. Naye bw'atuuka ewa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, olwo Ali yalina emyaka 24 nga Nabbi awezezza emyaka 54. Kati wajja mu kisenge, Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti owange Ali, kiki ekikuleese essaawa eno? Ali n'agamba nti nzize kukubuuzaako. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kwe kumugamba ti Ali kyekyo kyekituufu kyennyini? N'agamba nti kyekyo. N'amugamba nti akankubuulire ekituufu ekikuleese ozze kwogereza Fatima. Ali kyamubuukako n'ategeera nti gwali naye teyeetaaga kulimba, era ebyaddirira n'amubuulira ekituufu. Nabbi n'abuuza Ali nti olinayo kyonna ky'onoowa Fatima? Ali yagamba nti ebyawano ssente sirina, naye nyinayo ekyambalo kyange eky'olutalo. N'amugamba genda okireete. Nabbi n'amulagira n'akitunda, ezaavaamu ze yawa Fatima nga amahale ge. Oyo nno ye Ali gwe tutambuza. Kati ekitegeeza Ali okula kwe yakulira mu bugubi, kasente awakati waali, naye ate olw'okuba nti yagendako ewa Nabbi ng'alina emyaka 10, kati awo nno obulamu bwatandika okutereera. Ali n'atiba, n'akula, n'awasa. Omuwala gwe yawasa nga muwala wa Nabbi ayitibwa Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Obulamu ne butandika okumuwoomera. Akati awo wonna Ali agenda okuwasa ng'amaze na kulwana lutalo. Bagenda mu lutalo lw'e Badiri, Ali yalulwana, era ye Ali ne Hamza be basinga okutta, be batta mu lutalo olwo. Olutalo n'alusomoka. Naye Ali yali tannaba na kuwasa. Nyina kyenjagala awo nkulage, Ali aba tannaba na kuwasa. Ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayina waatudde nga ne Ali waali, kyava amukwatako n'amukwata ku mutwe
naye yamubuuza n'amugaa nti wange Ali nkubuulireyo abantu abasinga okuba ababi. Ali n'agamba nti mbuulire omubaka wa Allah. N'amugaa nti asungira ddala okuba obubi ye musajja eyatta eŋŋamiya ya Nabbi Saleh. Omusajja oyo Allah yamunyiigira, kyokka kye yamukola alifa akirojja, naye nga Allah yamunyiigira era ali mu abo Allah be yanyiigira. N'owookubiri ye musajja eyatta Ali. Nabbi yamwogerako mu mwaka gwa kubiri kuba yakwata Ali ku mutwe bw'ati n'amugamba nti walladhi yadribuka ala hadha, n'oyo ali kutema. Yali ategeeza nti Ali bagenda kutema muteme. Kati Ali era okufa kwe kwalabika bwe kutyo, naye kati Ali ye yagendanga mu ntalo nga essaawa yonna asuubira okuttibwa kuba Nabbi yali amaze okimugamba. Era omusajja oyo yamutta. Mu maaso tujja kulaba n'erinnya lye, kubanga n'erinnya lye nnyini ye yayina liba teryetaaga kukola kikolwa kifaanana bwe kityo, naye yakikola. Baali bamuyita Abdullahi bun Maljam. Allahu akbar. Ye yatta Ali. Kati Ali yakulira wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama, era mu byafaayo kiraga nti ye muvubuka eyasooka okusiramuka mu bavubuka, kubanga abantu abo twabawulamu emiteeko. Mu bakyala eyasooka okusiramuka ye Khadija, mu baami eyasooka okusiramuka ye Abubakar, mu baddu eyasooka okusiramuka ye Zaid, ate mu baana abato eyasooka okusiramuka ye Aliyu ibn Abi Talibi radiyallahu anhu. Kati Ali n'abeera nga wakumwanjo nnyo, era Nabbi yamwagala nnyo, ate ne Ali yali afolowinga nnyo obusiraamu, obutali bwakwogera bwogezi, wabula ne bwe kyetaaga kulwana lutalo Ali ebyo byonna yabikola. Kati Ali ye musajja eyeesowolayo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama amaze okwogera ebigambo bye ebyekitiibwa, n'agamba nti teri asobola kusaala swala n'agimalako okuggyako nga ateekwa okulowooza. Ekyo Nabbi bwe yakyogera, waliwo abasajja babiri abaasookawo ne bagerengetanya kyabalema. Lazima nga bwe batuuka ku nsonga y'esswala nga lazima omuntu yeerabira. Bajja babiri ne beegezesaamu nga Nabbi atudde awo. Omu eyasooka yagamba nti mbadde ngitutte naye era neerabidde, manya ndowoozezza. Kati ekigambo kya Allah kye yayisa ku lulimi lwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'atulaga nti ffe tuli abantu ng'alina bye yatuteekako. Okulowoolereza okwo kwaffe, okwegaana kwaffe, n'ebirala ebiri mu ttuluba bwe lityo. Kati Ali oluvannyuma lw'abadde nga balemeddwa, yagamba mukulu we ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba nti ya Rasulallah, nze nno nsobola okukikola. Nabbi n'amugamba nti tandika, era ngenda kusaawo n'ekirabo, kasita osaala esswala nga tolowoozezza, ngenda kuwa emu ku nkutu zange ziri ebbiri z'omanyi, eya kiragala oba emmyufu. Ali n'agenda mu nsiike, naye aba agenda okutandika bw'ati, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti Ali sooka olindeko, kasita onosaala n'otalowooza, ngenda kuwa emu ku nkutu zino emmyufu oba eya kiragala. Kati Ali agenda okusaala nga bamulaze ne ku biri by'anaafuna, aba amaliriza esswala nga talowoolezzaamu. Agenda okusaza salaamu n'agamba nti oti esswala yo ngimaze sirowoolezzaamu, naye oba ntwaleko nkutu ki? Kubanga zaali bbiri, emmyufu ne kiragala. Yamaliriza nga esswala emulemye kubanga agirowoolezaamu, n'alowooza nti ku nkutu ebbiri anaatwalako nkutu ki? Bw'atyo n'alemererwa, naye era Nabbi yamuwaako enkutu emu. Era Ali oyo embeera ze mu buto zaali bwe zityo. Era jjukira nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali asenguka ng'ava e Makka agenda e Madiina, era Ali gwe yakwata n'amuleka mu buliri bwe. Ali yabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti abasajja tebantuuseeko obuzibu? N'amugamba nti ekyo kiragiro kivudde eri Allah, totya, tewali ajja kukutta. Ali yakikola, n'asula mu buliri bwa Nabbi, ate ye Nabbi nga yabombye. Basi Ali yali musajja mwesigwa, kubanga bw'otunuulira era mu kusenguka kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakwata ebitereso by'Abakuraishi bye baali bamuteresezza
n'abiwa Ali n'amugamba nti abo bwe banajja ebitereso byabwe bibawe. Ebyo byonna bikolebwa Aliyu ibn Abi Talibi radiyallahu anhu. Kati ali okuwasa kwe bwe yawaayo ekyambalo kiri kye baali bafumisefumiseemu ekyebituli, nabbi yakitunda sente ezafunika ze yawa Fatima. Kati njagala nkulage obufumbo bwa Fatima ne Ali. Bafumbiriganwa nga Fatima wa myaka 15 ate nga ye Ali ali mu myaka, Fatima yalina emyaka 18 ate Ali nga alina 24. Difference yali ya myaka 6. Ekyo nno kinjukiza n'obufumbo bwa taata wa nabbi ne Amina. Era bwe batyo bwe baali Amina ne taata wa nabbi ne Amina nabo obufumbo bwabwe bwali bwe butyo, kubanga taata wa nabbi yalina emyaka 18 ng'ate Amina alina 24. Kwe kuyingira mu bufumbo omwavu w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kati ye Ali lunaku lwatuuka nabbi n'amukwasa muwala we ayitibwa Fatima. Naye nabbi yabagamba ng'atuuse eka wali ewaabwe, n'agamba temukwako ekintu kyonna kye mukola okuggyako nga munninda n'enzija. Baagumiikiriza ne bamulinda. Bwe yatuuka n'akwata Ali ku kifuba n'amusabira, n'akwata ne muwala we Fatima naye n'amusabira. Akati ekyaddirira n'ayita Fatima n'agamba nti wawe Fatima nti Katonda bw'abawanga omwana ojjanga wano nga tomuwadde kintu kyonna, osookanga kumpita. Fatima bwe yazaala omwana yeerabira ne bamutuuma erinnya. Nabbi agenda okutuukayo ng'omwana Fatima yamuwadde ebirala, n'amuga Fatima nakugamba njagala omwana nga tonnaba kumuyonsa osooke omundeetere, ekyo tewakikoze. N'ababuuza nti mwamutuumye erinnya ki? Fatima n'agamba taata we yamutuumye Harubu kitegeeza lutalo. Nabbi n'agamba nedda, ate nze ngenda mutuuma Hassan. Yensonga lwaki omwana oyo baali bamuyita Hassani naye nga ye kitaawe yasooka mutuuma Harubu, kuba Abawarabu bantu balwanyi ba ntalo, erinnya eryo baali balyagala nnyo. Akati amugamba nti kale ogwo omukisa guyiseewo, naye ku mulundi omulala era bw'onooba ozadde omwana oyo tomuyonsa nga tomaze kumpita. Era kyakolebwa. Fatima bwe yazaala mu mwaka ogwokuna yatumya taata we n'ajja, era bwe yajja kati kino kye yakola. Naawe ali eyo kitegeere, nabbi yatumya entende n'agiggyamu ensigo n'agigaayagaaya, n'addira omumwa gw'omwana n'amusoosa mu lubuto lwe entende. Nabbi kye yali agenderera sallallahu alaihi wasallam, era yakikola. Oyo omwana gwe bayita Hussein. Hussein yali afaanana nnyo taata we, jjajjaawe. Hussein ne nabbi Muhammad ng'ekifaananyi kye kimu, ate nga nabbi Muhammad yali musajja mulungi. Kaakati Fatima yazaala mu Ali abaana 4. Kati olwo nkulaga abaana ba Ali. Fatima yamuzaalirako 4. Abaana abo kwe kuli Hassan ne kubeerako ne Hussein, abo balenzi. Kati ate abalala 2 ate kwaliko Aliyu, yazaalayo omwana gwe bayita Ali, ate era n'azaalayo n'omulala omwana nedda yazaala Hassan ne Hussein, abo be balenzi. Kati ate ne bazaalayo n'abawala, ne babatuuma amannya g'abakulu ba Fatima. Abakulu abo ye Zainabu ne Ummu Kulthum. Ekitegeeza Ali yazaala mu Fatima abaana 4. Ali naye okuzaala kwe kwasooka ne kwesiba, era nga taata we bwe yali. Naye oluvannyuma taata yasumulukuka n'azaala bangi, naye Ali oluvannyuma yasumulukuka n'ayongerako abaana abalala, ng'era bwe tujja okulaba insha Allahu taala. Ka tutunuulire ku ludda lw'Obusiraamu. Ali paati yazannya nnene nnyo. Ekisooka, Ali yali musajja muzira, nga bwe bagenda mu lutalo y'omu ku basooka ku front. Yatta nno bangi, naye olw'okuba nga yalina kino ekiziyiza, yali musajja ng'alumba nnyo, baakasukanga obusaale naye ne bikwata ku shildi gye yali ng'ayina. Basi Ali, nabbi sallallahu alaihi wasallama lumu baali mu lutalo olw'e Khaybara,
akeera ku makya oba kawungeeza awo nabbi agamba abasiraamu nga bamaze okusaala isha n'abaga nti abange olunaku lw'enkya nyina gwenja okukwasa ebendera naye embendera eyo bwe naagimukwasa oyo gwe ngenda ogikwasa oyo ajja kubanga ayagala Allah n'omubaka we ate nga ne Allah n'omubaka we bamwagala. Akati abasiraamu bayanguwa ne bagenda okwebaka ne bakeera ku makya nga buli omu asuubira nti bendera bajja gikwasa ye ate ye ali ku olwo teyajja. Naye bano bwe bajja nabbi ababuuza nti aina aliyo ali aliwa? Ne bamugamba nti ali eyo amaaso gamuluma. Nabbi n'abagamba mugende mumuyitipire. Bwe bamuyita n'ajja nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amufujja otuluso otutonotono ku maaso, amaaso ne gawonerawo era n'amugamba nti kaakati bendera eno ngikuwadde gw'oba ogenda okowoola abantu. Womala obbakowoola bagambe nti Allah asinzibwa bw'omu, teri mulala yenna asinzibwa. Ekyo bwe bakimaliriza obateere ozzeeko esswala obayigiriza okusaala bw'otyo ne zaka n'okusiiba Ramadan, omwezi gwa Ramadan ne hijja, ebyo byonna nabyo obibategeezeza empeegi z'obusiraamu 5. Omulimu ogwo Allah yagwanguyiza Ali, era Ali omulimu gwe yakola ng'akutte bendera gwali gwa muwendo nnyo kubanga yali musajja nga shujaa'un, nga musajja muzira nnyo, nga taleketa, nga bw'agenda mu lutalo baatemye aleka abatemye. Lumu mu lutalo oluyitibwa Ghazwatu Handaq waliwo omusajja yali wa mutawana nnyo ng'ava ku ludda lw'Abakuraisi, yeesoolayo n'ajja n'agamba nti anneŋŋanga yaliwa? Ali ye yavaayo kubanga ye nabbi yali yamubuulira dda nti bagenda kumutema butemi. Ali yavaayo ne bagenda mu mubaaraza. Omubaaraza kitegeeza oli ajja naawe n'ojja ne mukwataganira awo ng'abalala balaba. Naye baba bakwataganye batandisa ali ku nfalaasi n'oli ali ku nfalaasi kwe balwanira. Naye baba ali agenda okutema bw'atyo omusajja, Allah n'aleeta enfuufu n'ezibawo ne babeera nga tebakyalaba. Kati enfuufu bwe Allah yagenda okuggyawo bw'ati enfuufu nga omusajja oli atunudde eri, Ali n'agalula n'amutema n'amutta. Ali ne bamutenda obuzira kubanga yalwana olutalo ate nga amanyi nti nabbi yamugamba bagenda kumutta, naye nabbi teyakiteekaawo, yali amugamba kyewala. Era Ali yagenda n'awangaalira ddala n'akoma mu myaka 62, teyasobola kuweza mwaka gwa 63 yegatte ku banne. Kati nno ya Ali bwe tugenda tutemaatema, alina ebintu bingi. Nabbi bwe yasenguka Ali yatambuza bigere ng'agenda, bwe yamutuukako ng'ebigere bizimbye, nabbi yafujjawo otulusu n'amusiimula, okugulu ne kuwonerawo. Kati Ali n'abeera nga yatambulira nnyo mu byamagero naddala ku ludda olwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kakati nga tufundikira, Ali ono yali muganda wa nabbi kubanga taata wa Ali omuto ayitibwa Abu Talib, muganda wa taata wa nabbi oli eyamufaako ayitibwa Abdullah. Kati bwe tuba tutunuulira Ali tumutunuulira ku levo ya waggulu nnyo nti yali mu ba Ahlul Bait. Ahlul Bait kitegeeza abantu b'ennyumba ya nabbi. Ali yali omu ku abo, era ye musajja eyatambula ennyo ne nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekisooka yakulira wuwe n'ajja ng'amuguruuminga, finally nabbi n'abalekawo, naye era Ali yatwalako ku bukulembeze. Jjukira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yafa, abantu abasinga obungi baali balowooza nti Ali agenda okudda mu bukulembeze, naye beewuunya okulaba nga nabbi si kye yayogera, ate yali asongamu Abubakari, era Abubakari bw'atyo n'abeera nga yali khalifa asooka, Ali n'ajja nga waakuna. Kati Ali tujja kumwongerako ku mulundi omulala nga tulaba biki bye yaweereza ennyo ng'ali mu bukulembeze bw'Obusiraamu, kubanga ddaaki yafuuka omukulembeze, naye tujja kulukawo luutwejja kulage nti Ali ayingira bw'ati mu bukulembeze ate era yafuluma bw'ati. Kati nno mukwano obadde mulabi mulungi, nja kukusaba olugendo lwaffe tulukomyawo, naye nga mbasaba bannange
tubeere nga tujjumbira okusoma awamu n'okuyamba bannaffe ababa beesowoddeyo emisomo gino gitambule, kuba Allah buli bantu abawa ekiseera kyabwe. Mu kiseera kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga obubaka ogenda physically n'obutuusa, naye kaakati olwaleero ali mu Sweden asomera eyo, ali mu Netherlands asomera eyo, ali mu UK asomera eyo, kyokka nga mukutu gumu bwe guti. Kati omukutu ogwo ogutambula guba gwetaaga okuyamba bintu bingi, naye okwerowooleza nno nakwo kulungi n'oga nti endaawo eyo nja kugiyambako mu mbeera eyo. Mubadde balabi balungi, saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna ababadde ku mukutu guno atuwejjana. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.